empaka z'omupiira ogw'abakyala ezitegekebwa ekibiina ekya CAF zino nga zizannyibwa buli luvannyuma lwa myaka 2 mu mawanga ag'enjawulo. Empaka eziddako okuzannyibwa zigenda kutegekebwa mu ggwanga lya Morocco omwaka ogujja, era ttiimu y'eggwanga eya Crested Cranes ezannya ne Algeria olwaleero mu mpaka ez'okusunsulamu. Crested Cranes yebadde ekyaziza omupiira guno ku kisaawe ekya FUFA Technical Center enjeru, era gugenza okukomekkerezebwa ng'abagenyi aba Algeria be baguwangudde ggoolo 2-1. Omutendesi wa Crested Cranes Ayubu Khalifa agamba omupiira guno tegubadde mwangu eri ttiimu ye nga Algeria ebadde basinga buli kimu. Tuba tusamba ne ttiimu G20 ebadde etusingako okusinziira ku kyendabye nga nze coach, naye nga tugenda kudda ku drawing board tube nga tugezaako okulaba nga tutereeza wano ne wali. Tusinze nnyo okuba na buzibu mu defense nga tuzibira omupiira, kye tulina okutuula tukutemera empenda nga tutatambula genda Algeria. Omupiira guno gubadde gwa luzannya lusooka ng'olw'okuddiŋŋana lugenda kubeerayo nga 26 omwezi guno mu ggwanga lya Algeria. Fauzia Najjemba, omu ku bazannyi aba Crested Cranes, agamba bagenda kutereeza ensobi ze bakoze mu mupiira ogwaleero basobole okuwangula omupiira ogw'okuddiŋŋana. Return leg tusuubira okuperforminga obulungi era nga tugenda correctinga wa ekyetaagisa n'okuimprovinga kuba ttiimu gye tuzanye badde a bit experienced ng'erina abazannyi abali experienced, naye tujja kwongerako ffe ng'abazannyi tucorrectinge wekyetaagisa. Ttiimu egenda okuwangula wakati wa Crested Cranes ne Algeria egenda kusinkana omuwanguzi wakati wa Ethiopia ne Burundi okulondako ttiimu emu egenda okuyitamu okuzannya mu mpaka ez'akamalirizo.